ogamba otya rasita webale kulabirira mukyala kuba munaye ng'ali ku mutindo. Amiina. Ne mukundu gwe olugendo okuva eyo naye ne mujja wano. Lwaki wano? Ekifo kyabadde identified by Gagame family. So Gagame family coming up ne ideas za charity n'okugulawo kwa Amber Heart Foundation so that okuwa kwange nabo okuyitenga mu company mu foundation. Yes. So era be batera okuyita ne bayita before ne coming up with an ideas ani gwe tukwatako era kati okiraba nti kati bayise mu ddiini era kinsanyusiza nnyo nti kati nange omukyala nange tulina kye tugenda okukolera eddiini. Tukimanyi nti gwe ku muyimbi alina omukyala w'amanyi era ayimiridde. Omuntu yandyebuuza she celebrating her birthday today. Oyinayo obuluntu bw'omuwadde ng'omukyala oba obulabo or something like that apart from this? Tewakyali kyensobola kuwa mamizu okujjako okwongera okumuyisa obulungi n'okumwagala n'okumuprotecting. Kuba gwe mbuuza mbuulira kiki? Muzufu tewali. Ojja kuba mugulira ennyonyi biki ebyo bya kito. Kuba ennyonyi sijja affordinga. Naye n'Obama sinamulaba bw'agigulira Michelle. Otherwise bw'ojjako ennyonyi n'ebyo. Buno obuntuntu obulala tewali. Just ebintu ebikulu, how you treat your person is a gift bigger than simanyi ngoye emmere biki by'atalina. Bintu bitono nnyo ebyo tebikumalamu. Ebbanga ly'omaze ne mamizu ozalinga bbanga? 23-24. Kiki osinga omwenyumirizaamu? Mutima gwe. Tiwahani. Omulaba bulungi kungulu nze ndaba mutima munda. Tulabye ebintu bye muleetedde abaana bano. Gw'omu ku bayimbi abasinga okuba nga mudduukirira abantu b'okuyamba abantu. Rasta, gwe nga gwe, do you expect this in return oba okikola lwamwoyo gwagamba nti do I expect things in return? Oba osuubira mundaba gy'olaba abantu benkoledde ebintu wali olabyeyo nti nkola baye bwenkolera mpa kino nze bino ebintu biri ow'omwoyo gw'omuntu aba akikoze. Nze mpulira emirembe mba n'essanyu era singa abadde nti agenda celebratinga ne bakwano be saaligenzi kubanga tekirina value. Naye kati nga kino omulabye era wakabidde ne mbuza okwaba era wenyini nga tegenda okujja nga ssanyu nangamba nti omwana oli ankwasiza ekisimu. So ebyo bye biyingira munda. Obadde oyogera wano olina statement gy'okoze ey'okuba nti abasiraamu omuntu nga si musiraamu n'omulaba ng'agenda mu ddiini y'abayisiraamu. Kino ovudde ku kyo kyogera Rasta? Oli nga si musiraamu? Kyabaddeko bakulembeze bali mu kutambula abali mu mizikiti ku lunaku lwa Idi. So neefuuka ensonga nnene eri abasiraamu ne bagidiscussing. Era nange nkidiscussinzeeko nga am encouraging abatali basiraamu okujja okuyiga obuyisiraamu. Naye bw'oba tonnaba kukenkuka na kufuuka mu Isiraamu togenda mu maaso kubanga layini y'omu maaso si tteeka nti lyawandiikibwa naye kitiibwa eri obukulembeze bw'Ekiyisiraamu nti ekisooka omuntu abeerako awo aba muyonjo 100 n'okuba omukomole olina okuba nga oli muyonjo ku mwoyo. Ensonga essaalayo ekulembera wali maaso okulembera essaala z'abalala gobererawa emabega eyo common sense logic. Ekyagedde naye tetugende nti temugenda kirungi bajje balabe bayige. Siraamu bagenda okusaba baba bayonjo. Obuyonjo buyamba ne health nayiga ekyo. Abasiraamu baba basaba beesonyiwa ebirala byonna naye ddala mu mutima gwo oba weesonyiye ne masikiti munda omuntu n'alyoka ayasanguse agagambo kitegeeza omutima si muyonjo. So y'ensonga eyo. Oyogeddeko kuhamba concert gy'ogenda okukolera abaana banene. Should we expect kino ekintu kigenda beerawo nti oba okikoze oba twagala oyongera okularifying embeera eno y'okuba nti ogenda kukola ekivulu kino? Ekivulu ky'omwaka guno ogwa 2025 nkiwaddeyo eri
foundation y'abaana ab'Obuyisiraamu bano yadde mulimu n'abaana abatali basiraamu nga njagala kukubiriza basiraamu mu Uganda twegattire mu kivulu kino naffe tubeeko ne kye tukola kubanga abasiraamu tulina twekobaana nnyo mu kunenyoono nenyoolira ne tulema okwekoobaana mu bintu by'onaalabirako ddala ekivuddemu kakati ku luno twagala kukola foundation kano Bridget yenna mumaze nga Bebe Cool ne Gagamero awamu ne kampuni ezanyambako awo aba contributing nga kye ba contributing naye kati kizze mufa abasiraamu Bebe Cool omulanga ngukubye mu mwezi gwakumeka gwakuna tuli mu gwakusatu kati tujja kusaba nti muteeke ebbali ebyo simanyi music simanyi biki no ekigenda okuva mu music oyo kigenda kubeezawo obulamu bw'abaana abayisiraamu naate abamu ababiri balowooza mbagamba mbu music halaamu si kituufu ne Buwarabu eddiini yaffe gye yasibuka balina music okujjako nti waabwe wanjawulo music gyali mu nsi era nzijukira nti ne bonaatambula ensi yonna eno ne mu Buwarabu waliyo rap music ne mu Buwarabu waliyo dancehall music mu Luwarabu just temunna researchinga so baleme ku misguiding ekintu ekibi haramu gwe mutima gw'omukyafu n'ebikolwa ebikyafu gwe nga kinoomu ate ng'eyo judgment ya muntu ki Allah so si gwe seeka kuŋŋamba nga bwe ndi omukyamu Allah takuwangako maanyi gansalirawo nti nze mukyamu agenda mu muliro ekyo tukirekera ani omutonzi Allah Rasta nga natera okubanga kutambadde njogeramu ko wali ne mamizo naŋŋamba nti ne mubuuza ku ky'okubeera nti since gwe mwami we nga ye omukyala alina ebintu byali akuyambyeko musically ng'omukyala. Of course ayambidde ddala bw'ojjako Katonda nsooka kuzzaako maama eyanzikiriza nansupporting okukola career musically but okujjako maama omukyala abadde very instrumental in my last 23 years branding support morally woddayo eka gw'okabira amaziga yayamba okupulaninga mupulaninga naye akasente akatono akazze decision making n'akuwakanya n'omuwakanya so of course she has been very and extremely instrumental nti no later on asapasinga n'okusinga maama wange wa maama yamukwasa Musa akati kitegeeza nti oluvannyuma lwa Allah Zuena abadde very supportive to the music career kyovula nti abayimbi abatali bafumbo tebasobola ate kutuuka ffe we tutuuse kuba teri ababuulirirako mu butuufu n'obukyamu teri abagambako nti owaaye tokomawo ssaawa zino oba kino kiri dangerous teri abagambako nti oba essente ezo ze tufunye tuzipulaaningire kino so nga ate ffe abafumbo omugundi gubeerawo ng'akasembayo Rasta ensonga ya Muhanje eno eyo sijja gyogerako ku lunaku lwa mukyala wange. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.